Hi everyone. Should we use English oba tukozese luno? Kuba nze benkiikirira mu bamanyi. Kyemanyi Oluganda balumanyi nnyo. Kya mukisa nnyo leero abaami ba wano okumpa platform obweti okuyimirirako wano eno nga active politician. Lwakuba mukulu wange ye byayogera bya buvunaanyizibwa, ate nange byange byenjogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso. Kati awo mu makkati awo we babibuusiza amaaso we tuteerako ebyo ebikolwa, naye nga naffe tuli baki? Tuli ba buvunaanyizibwa. Sigenda kubawa mboozi ze mwagala kuwulira, sigenda kuyisaamu muntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyoomoola, kubanga ekyo fangoni ekimanyi sayidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa, naye ate abali strong gwe bw'ojjangola atusirise leeta olutalo olwo lutukwase, ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu. Naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu, era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono, ebisinga batuwaayiriza. Naye bwe gutyo tebisoose ku ffe, buli mu bamukola ki? Nze nabadde mukomera, era ensobi eziri mu kkomera nazirabye, n'ebituufu ebiriyo nabikoze eki? Buli alinayo omuntu bwe mu kkomera afuna akadde amusabireko nga naali mu kkomera bwe yeesabira. Si buli aliyo nti alina omusango, ate si nti buli ali ebweru ye mutuukirivu ennyo. Nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako, mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu. Ene mukulu wange yabbayo ebitano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers, ow'akasimu n'ow'ekido. Kitegeeza kwatagana ne stages enneneko, bw'oba obba obbire ku level ekola ki? Ffe tugaba respect buli omu, kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangoni. If you don't respect the elder oba the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba abantu kitiibwa. Ne bannyabo kansooke kana akatono ate nga kakulu. Musajja wa Kabaka ono Patrick Mulwana gwe mumanyi nga ALian Skin y'omu ku bavubuka ba Kabaka abaagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima. Yampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna, n'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubazze ku mulamwa. Nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubazze ku mulamwa. Ne tugamba tujjako n'ekiwandiiko ekitongole, tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuzze abavubuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono ALian Skin. Tumwaniriza nnyo. Kamawo okuwa ensi obubaka bwange ajja kujja ababuuzeeko, ndowooza abakola n'ekye musinga okumwagalako. Bwe guli kanugende mu maaso. Comrades, when you go out there, speak against pettiness, speak against divisionism, speak about self-interest, speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga
bamunywera mu kyayi nga wa majaani, bwe bazuuka balogota nampuuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4, tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwaŋŋana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Ben Kiwanuka, ne ŋŋamba oli mu kuvuma famire ya Ben Magufa, omumanyi n'ekyo yali afaanana, tonnaba na kuzibula ng'ositama. Friends, the task is huge, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe tibakyaloota balogota na bulogootanyi, kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange, baganda bange bannamasaka, mwe abansiga mu nsi eno ne munsindika okuweereza bannayuganda okutwaliza awamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddo. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us rise again. Like you hear today, support us rise again. But twesitala mutukwateko tusituke tutambule, because we have a duty. Tulina omulimo ogw'okuggusa mu bbanga si ddene. This will happen, and it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata baana baffe ne tubalekera eggwanga erifaanana bwe riti, oba ffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaanana bwe riti, tuleke abaana baffe banaasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job.